Yes, mbaniza ku Fadi TV ugina kusaba subscribing atompere video no like mwasibye muti muri muti mujebe je musizako engalo esawo eno. Minister wa Museveni bibi kusaidiye bagala kumutta so nga tini accident y'amaanyi eguddewo abantu bafudde mbaniza esawo eno. Ngenda kusaba o subscribing tusikalenga oje kumideko bagita Fadi TV UG. Ngenda kusaba mbira like ngato subscribing onyige ne kadeba tumideka baje Saudi Arabia kata Bahrain kusani South Africa, Uganda, Bahrain, Oman, wali mugwanga lya Abu Dhabi Zainab bakula nkutumideko kusani nakiri wakatha ni Pete Aisha nkutumideko kusani Judith nakato mbagala nyo yambe baza kubanga mujye kumirako bagita Fadi TV UG. Accident y'amaanyi eguddewo side ze Zambia Lusaka mu Zambia omunna ibadde y'amaanyi abantu bafudde nga bwenge ebifaananyi ebyo ekimotoka kibaze kitambuza semiri kino kiwabye nekikona kamotoka ekika kya Primo kosa n'akamotoka ekika kya tipa akalala esitomete kukama nesanyawo zonna era nga abantu abaddemu bafudde abantu 8 bonna bafudde abantu 8 bafudde mu kabenje kano Kabadde Lusaka mbitundu bye Lusaka side ze Zambia. Ngina kusaba subscribing atosikalenga oje kumideko bagita Fadi TV UG. Like ngo commenting atosikalenga oje kumideko mbaga naje musinzo kupanga muje kumidako akabenje kano kavudde kulukulani baditi system nti omugoba waye badaji vuga speed atenga nekirala bwatuse mu town tagezako kendeza ku speed kati ekimotoka bakicyankalanyemu speaker break tezigana okusiba akakanye akingize motoka ezibaddawo ku bali okubadde tipa osane motoka endala nazisanyawo zonna era nga abantu abaddemu bafudde abantu 8 kugambi bafudde mukana akabenje bagita Fadi TV kale wali saduzali Lusaka ninga Lusaka bagamba obenje bunnyo obubeera mu mwaka Lusaka obenje bunnyo obeera munzo kuba mu obenje nga 30 mwaka mulamba tenga bwamaanya abantu nga bafa nnyonnyo. Songa te minister Pasias Namuganza ono bagala kumutta ono yabudde ndakabira government nga gabanaye munyambe munyongere ku security kubanga abasajja bagala kumisa musu essaawa eno aba government officials bangi nnyo abawoningibwa okutatwala ba speaker Anita Amonge nga kabira government nga agigamba bandi badde bamwongera obukumi kubanga waliwo abagala okumutta abantu bangi bazze bakaaba nga bagamba waliwo abagala okubatta ababatiisa naye nga Pasias Namuganza asobola government bateekewo amateeka nga omuntu era oba minister bw'abeera ali ku kkubo ng'ayita ku kkubo emmotoka zonna zidde ku bbali w'ekkubo asobole okuyitawo kuba emmotoka buli zimirira mu jjaamu abandi basse bafuna akakisa okubatta emmotoka nga ziyimiridde mu jjaamu. Ono asabye government eteekewo amateeka agayinza okubayambako nga oba bali mu jjaamu emmotoka zibaviira ne bayitawo mangu ne bagenda ne zikola ki zitambula kubanga batujju oba abatemu oba ababasi abasajja abattanga bakozesa emmundu nga bali ku pikipiki ayinza okukozesa akakisaako ng'emmotoka eri mu jjaamu ne bajja ne bakola ki ne bamutta ne bamulabika nga ne bamuyita okulabika nga afiirwa obulamu bwe olw'ensonga nti emmotoka zibeera mu jjaamu naye ng'agambye abantu bamukubira amasimu baagala kumutta. Pasias Namuganza bagala kumutta oba baani naye nga si yasoose n'Anita Amonge yavaayo ng'alaajana ng'agamba bagane kumutta kumunyiga bagala kumunyiga kumujjawo kumusaanyaawo. Anita Amonge speaker wa parliament omujja kwegamba si byangu naye nga abatemu bagala kuddamu kutta abantu nga bakozesa emmundu naye nga basinga kuwoninga ba government officials oba kiki tiwali amanyi naye nga alina kusaba subscribing atusale nga oje kumideko ono asabe government eteekawo amateeka nga bonga ba minister baba bayitako kkubo ekkubo ne likwata jjaamu babawa olukusa bayitengawo kubanga batujju bayinza okukozesa kakisa nga